Katonda agamba bwe tunagonda nga tunalyanga ebirungi ebyensi mu bwakabaka bwe. Ne bakama baffe bwe tubagondera tufuna ebirungi ebya kampuni zaabwe. Bwe mugondera abaami bammwe, abakyala tibanakye baba banje abaami. Batono nnyo abasiru abaagala abakyala babagulira ebintu. Mu butonde bw'omusajja yalina okuwa. Era namwe abakwata obulenzi ne mubuwasa era muli mu mbirigo kubanga zeeka kujjako kalina okubaako gye kayitibwa akasajja nti keeka provider. Oba amagezi gazze. Bwakujjako ebintu mu bukadde bwoggwe awasa abalenzi abato ayagala abeeko naye gwawa. Kubanga abasajja batondebwa kuwa. Naye abasajja batondebwa kuwa abagonda. Ebyo bye mukikinala n'obanga oli entitled. Bw'atangulire kadde ngenda. Siri mukazi we, oli mukazi we. But that doesn't make you entitled. Gonda bakuwe n'ebisinga by'obadde olowooza.